Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana yennyina obuzibu nsaba kunnyamba alina ku magezi ambuulire okuva we najja eno e Saudi okukola. Buli omwezi ogwasookanga we nneebaka ku makya ne ngolokoka oba okuba n'okusisimuka ng'omubiri gwonna gunsiiwa. Naye nakati ndi myezi 7 banaye omubiri gunsiiwa. Omubiri gubeera gunsiiwa. Simanyi bannaye oba waliwo omulala gwe kyali kituuseeko ng'omubiri gubeera gumusiiwa. Waliwo eyaŋŋamba wano wenkola waliwo abaana abato, waliwo eyaŋŋamba mbu bano abantu engeri yo bajja batanaaba. Jjukira bano abaana abato bajja ku buliri bwange, ate jjukira omuwala bw'olina okwagala abaana be. Bajja ku buliri bwange ne batuulako ne bazannyirako. Wanyina mukwano gwange yaŋŋamba nti era naye gwali gumusiiwa naye mbu bano bw'oba olina okwoza kuba kati fedde bulangiti oba olina ozzooza byonna by'oba osulako. Naye ate sisobola byoza buli lunaku kuba buli lunaku bajjako. Banaye oba waliyo amanyi okuddagala eddala mbuulire. Kadama TV, Kadama agamba nti n'omubiri gumusiiwa era yali yeetaagisizza ku magezi gammwe. Omubiri okumusiiwa tamanyi kwe kiva era akozesa eki. Mpozi mpimpi emibiri egisiiwa oluusi kiyinza okuva ku kintu ky'olidde nga tokirya. Buwalabu ebintu bingi emusangayo n'embirya naye ng'obadde bw'okirya kireactinga ku sikiini yo. Then olulala ne kiva ku mazzi. Omuntu bw'anaaba ennyo amazzi agookya ng'ova mu bunnyogovu ddala ebiseera bya winter n'onaaba amazzi agookya mu shawa omubiri gulina engeri gye gukalamu. Ky'oba olaba ne mu nsi eziri okunnyogoga ennyo emimwa gino gikala nnyo n'obeera ng'olina okufuna lip balm n'obeera ng'ogiyisaako nga tegikala. Ate bwe kituuka ku mubiri gujja kubeera nga gukusiiwa olw'okubeera nti ovudde owannyogoga n'ogenda ate ne weeyiwako amazzi agookya sikiini eyo. Contraction ebeera nga eyina engeri gy'ekuleetera sikiini yo okubeera nga ekusiiwa. Era ojja kwesanga mu biseera ebyo sikiini ebeeramu ng'ezzeemu n'olwatikayatika. Mpozi mu bwangu oba first aid yasobola okugamba omuntu ng'oyo osobola okufuna vaseline n'obeera nga buli lunaku omubiri gwe ogusiiga ekizigo gwonna ne gubeera nga tegukala. Kuba omubiri okukala kireetera omubiri okubeera nga gukusiiwasiiwa. Mpozi n'ekirala obuliri bumwebaka namwo oluusi oyinza okubeera nga enkyengisa y'amasuuka ago si ya mulembe n'ebeera nga mulimu bupusi, wabeera abantu babeera ne bukapakapa obwo nga bugendamu kati obukoowekoowo obwo babuyita bwoya ne bugendako nga oli allergic ku bwoya obwo. Kugamba mwegenderezanga nnyo egy'oyita. Kati mulimu abantu nga bw'agenda nga mu kibira ng'eyo oba n'abeera mu busubi obuntu obwo buvaako obwo bulinga obuggwa obuli ku busubi ne bumugwako nga tayinza okusiiba omubiri gwonna. So Kadama yeetaaga ku magezi abuuza oba waliwo omuntu amanyi kyasobola okubeera nga akola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana yennyina obuzibu nsaba kunnyamba alina ku magezi ambuulire okuva we najja eno e Saudi okukola. Buli omwezi ogwasookanga we nneebaka ku makya ne ngolokoka oba okuba n'okusisimuka ng'omubiri gwonna gunsiiwa. Naye nakati ndi myezi 7 banaye omubiri gunsiiwa. Omubiri gubeera gunsiiwa. Simanyi bannaye oba waliwo omulala gwe kyali kituuseeko ng'omubiri gubeera gumusiiwa. Waliwo eyaŋŋamba wano wenkola waliwo abaana abato, waliwo eyaŋŋamba mbu bano abantu engeri yo bajja batanaaba. Jjukira bano abaana abato bajja ku buliri bwange, ate jjukira omuwala bw'olina okwagala abaana be. Bajja ku buliri bwange ne batuulako ne bazannyirako. Wanyina mukwano gwange yaŋŋamba nti era naye gwali gumusiiwa naye mbu bano bw'oba olina okwoza kuba kati fedde bulangiti oba olina ozzooza byonna by'oba osulako. Naye ate sisobola byoza buli lunaku kuba buli lunaku bajjako. Banaye oba waliyo amanyi okuddagala eddala mbuulire.